Greetings. I hope everybody is doing okay. Now, this is a quick one. Tugenda kurao. Actually, Kano kampi ddala. Uganda, tulina universities za government eziwerako. Mwezo tulina mu Kyambogo, Makerere, Mbarara University of Science and Technology, tulina mu Zirira, tulina mu Zibusitema, tulina mu Soroti, Kampala University, n'endala. N'ekyo obadde tomanyi nange oba oli awo kyennaakamanyi. Ye top management ya zino university zonna n'abazikulembera. Era nga kyenkakasa senga bakubuuza ekibuuzo baani abaddukanya university zino oyinza okuba nga naawe tomanyi. Olwaleero nzikiriza tulabeyo bbiri zokka wabula ngenda kusaba oba wuliriza bulungi nnyo era ngenda kusaba owulirize nga weegendereza. Katandike ne top management ya university y'Embalala, tugenda semba n'eya Makerere University. Nkusabye owuliriza bulungi. Vice Chancellor wa University y'Embalala ye Obuwa Calestino. Deputy Vice Chancellor Academics ye Kamukama Nixon. Deputy Vice Chancellor Finance and Administration Mbalala University ye Charles Tushabomu. University Secretary ye Katambura Kansime. Academic Registrar ye Choshaba Twinamasiko. University Librarian ye Stanlon Buure. Dean of Students Mbalala University Emmanuel Kyagaba. University Basa Felix Amanya. Chief Human Resource Director Behangana Pirineri. University Engineer Mujunansi Patrick. University Planner netubeerawo ne Nakakeeto Lobina. Netubeera ne Senior Legal Officer Mugumya Ndiana. Netubeera ne Director MRRH Celestini Balije. Netubeera ne Dean Representative of Deans nga ye Nabasa. Netubeera ne Director Research Graduate Training Batwara Vincent. Netubeera ne Chief Internal Audit Mutebi Godfrey. Eyo ye top management ya Mbalala University. Katono nnyo ka video kagwe. Katutunuleko kuyeewaffe eye Makerere wano. Makerere University top management. Vice Chancellor waayo fena gwe tumanyi obulungi ye Barnabas Nawange. Deputy Vice Chairman oba Vice Chancellor ye Henry Alinayitwe. Finance and Administration. Eno nno nkugambye eno top management eya university yaffe eye Makerere eri ewedde yeye Mbalala. Bwe tugenda ku University Basa ne tubeerawo ne bayina omugisha Everest. Director Gender Mainstreaming Bayine Mugisha. Ne tubeera ne Directorate of ICT Paulo Mugabi. Dean of Students yeka Mbumbuli Nkidamu yeka Mbumbuli Winifred. University Librarian ye Ruth Narumanya. Director of Quality Assurance Misinde Cipriani. Director Internal Audit Akonyeto Patrick. Director Legal Affairs Nanyondo Sebuta. Principal College of Engineering and Design, Art and Design Technology ono ye Musinguzi Moses. Principal Vets Medicine, Animal and Biosecurity Nobati Mweni. Sigenda bamalayo list ekyali mpanvu. Naawe osobola okutaakadde n'ogiyitako. Mukaaleero tubadde tuyiga abamanaginga university eza government. Tutandikidde ku y'Embalala oba oli awo ne tumaliriza ne University y'e Makerere. Kansubire nti mu byensomye naawe kennyini mu bwongo bwo olina ky'oyizeemu. Naye ka video katukamale era stiru nga tuyiga abakulira security ya Uganda, heads of Ugandan security. Tugenda tandika ne CIC Commander in Chief oyo abeera Museveni. Tugenda kuddako State Minister of Internal Affairs abeera David Muhoozi. Minister wa Security oyo abeera Jim Muhwezi. IGP owakati ye Byabakama Abbas. Prison boss fena tumumanyi Dr. Byabashayija. Side boss fena tumumanyi ye Tomu Magambo.
internal affairs fena tumanya gikulira Kayindo Tafire, Commander Land Forces era naffe tumumanyi Muhanga Kayanja, CDF fena nno tumumanyi ye Muhoozi mutabani wa Museveni era nga spokesperson w'amagye ga Uganda era naye tumumanyi ye Felix Kulayije, police spokesperson era naye tumumanyi Kituma Lusoke, Semi Boss era naye tumumanyi ye Birungi James. Kati ate nawo ne tubeerawo ne prison spokesperson Bayine Frank. Ndowooza tuyize olwaleero tebakubuuza ekibuuzo ku bantu b'ensomye nga tosobola kubaanukula. Bw'oba toyigiddemu eno vidiyo oba oli awo toliyiga. Akaleero strictly tubadde tusoma nga tuyiga engeri gavumenti eno gyesengeka ne gyeteekateeka abantu mu bufo ebyenjawulo. Nzikiriza vidiyo ekomaawo. Tujja kudda oba oli awo ne universities endala ne ministries endala zonna tugenda kuziyingira. Obeere munnayuganda omujjuvu amanyidde ddala abakulembera institutions ez'enjawulo oba oli awo ez'eggwanga lyattu Uganda akuume atakuumira mpeera.